tuli mwene usirakira mani tena. Oyo bamwita utambulira mu maaso, utambulira mu maaso. Bazibwe onale mukalamu Katonda kwekyosinga okwagala watuzizaamu obulamu bwe tetukeerangako ne tulunda wadde okusimba. Oliwa LC ki? Lubatu ki? Lubatu Kabaganda Kitezi Ward. Kitezi Ward. Sebo obuvuyo bwatandika mpola mpola nga buva ku buffe aba NRM. Ndi munda ndi veterani chairman LC2. Nze Semakula Israel Kasajja. Naye neemulugunya kuffe abakulira abantu nakya nnyo nkya omwami gwe bayita Magezi neekya ow'abavubuka yani Luzinda nagenda nentuukira Magezi ne mugamba njagala kaadi ya NRM kubanga nze NRM gikoledde mwami Balamu nkumanyi bwe nvuddewo gwe galinza okwaweerabidde gwe muntu yanoonya 10 n'otukaawo nkumanyi naye Katonda watuzizaamu obulamu tetwalonderako ddala wadde nenkubira Magezi kiki kino tugenda kulonda lwajja mumpa kaadi Magezi naŋŋamba jangu otuule n'akakiiko bansaba sente ze sirina. Bakusaba meka? Milioni 2. Magezi kyabaliwo NRM. Magezi aliwo ajje wano. Magezi nkyayogera lekajje Magezi jangu. Mwakasindala ayogerawo. Sigaza akako. Neeyanza mukama wange Honorable. Oyo Minisita. Muleka ayogere muwulire Magezi aha. Neeyanza. Kadi yaffe wagitunda sente milioni 2. Sebo mukama wange ono mukulu byanyogerako sibimanyi. Kiki omanyi? Nze nedda nnyo byabimanyi. Kiki omanyi? Ndi chairman wa NRM Ero Secretaries Parish. Nze mukama wange kyemmanyi ntambulira mu NRM structure. Kati omwami ono ye buli tubeerawo buli tugenda kulonda yabeera eva agenda mu opposition bwe buzibu alina. Kati nze mukama wange wali mukama wange sagala obayirize tujje luliko kati kya NRM kituufu mukama wange nziramu njala kubuuza ekibuuzo kimu. Oyo omwami yakutuukirirako teyakutuukirira? Tatuukirirangako n'olunaku n'olwo era simufeesingangako mwami oyo. Simumanyi tajjangako gye ndi. So tomumanyi tomulabangako? Tajjangako wange mukama wange. Tegeeza tomumanyi? Mumanyi ng'ali ku lukiiko olwa NRM. Ali lwaki ogambye nti wa opposition? Naye tajjangako bwange. Lwaki ogambye mu kusooka nti opposition? Ogambye lindako gwe sirika. Mwami Magezi. Lwaki ogambye nti okulonda ekutuuka agenda mu opposition? Lwaki ogambye opposition ate ng'ali ku lukiiko? Mukama wange minisita. Just opposition kaze buzensiiga amati opposition. Leta sebo. Ekitegeeza byeyogedde sigenda kwesiga. Mukama wange bali nsaba nange njogere malirize. Mama Njuba yagambye ab'NRM muse NRM. Bali nsaba mukama wange malirize. Chairman w'NRM ow'ekyalo njala naye chairman Mwakazinda chairman kyekyaliwo. Naye anziza nnyo ow'ekitiibwa Honorable Balamu. Ekizibu kinene nnyo mukama wange. Kimbuulire. Nina fulaga bayala eyakwata fulaga yaffe ya NRM ng'olukiiko lwe twagiwa. Bwali wano omuyita mwami Aaron Kirwana. Akalulu kaatuuka nga tugenda omunominatinga ne batuyita ewa ssentebe waffe mwami Biyenje. Ye mwami Biyenje tusibe okukozesa. Mayanja Moses. Yono gwe mwalonda ng'akakiiko ka NRM yoyo. Yono. Naye sawa y'akalulu akasembayo ne bamuggyako. Sawa y'akalulu akasembayo ne bamuggyako. Ne baba
NRM nga bw'oyogera nti oliwo NRM okukuta bukukusi naye ekinsanyusa kati tusobola okukyogera nti ndiwo NRM nga tewali kyotya. Mukama waffe ekyo kitwebalize mukama waffe mu byonna bye mukoze. Mukama waffe fe ab'ekyetume B twalonda mukama waffe kuliko gate netusanga nga bayingizaamu abantu bayitirivu nnyo netubuuza kyetume si munene nnyo. Ekitegeeza kyebakola ekyetume kyebakola n'owa mukyala Njuba wane Nangabo. Mukama waffe ekyaffe kyanjawulomu kubanga ffe twatuuka ne tukkiriziganya nti tufulume tuddemu tuyingize abantu baffe. Amannya gange nze Kyakonnyeddeewo ne tukkiriza ne tuddamu ab'ekyetume ne tuyingira. Bwe twayingira akubiriza ebyokulonda Ssekanjakko n'asimbisa bakandideeti. Bwe twatuuka okulonda ffe abamuvume ffe be basembayo okubala naye baggulawo geeti ne bayingiza abantu ne bagenda ku layini eri. Mukama waffe ffe be basembayo okulaba batubala balaba bali tubasinga ne bajja bakwata akulira ebyokulonda ne bamugaana okumalayo layini yaffe. Era mukama wange nze omu eyali emabega ku gwe bataabala yali wa difensi wa Kikaabuzi kati yadduka ali Bugerere Mulaalo ne bajja mu tisaati za NRM male mutuyambe ekibiina kati tukitya tutya okwambala tisaati ya eyo kyetume B taata. Era waliwo n'omwami wano jangu wajibwe badoono omulaba omwami ono ekyali ku kyalo twalonda nange nali nga neesimbyewo nze Francis Kayuwa twalonda kaluko nakona netukabala naye kalu kaba kagwako omwami ono abadde ayogera atugamba enforcement wa Utoda era yasinze okweta akavuyo. Twebaza Osi Waggayaza awuliriza mu bapoliisi bonna bennakalaba Osi Waggayaza ate ye wanjawulo okwayatuka okutaasa omusajja. Vidiyo tuzirina nga batabani ba Kaddu mama Mbabazi nsonyiwa Kaddu agamba akolera gwe naye akuba abasirikale atukuba bayimbula ebisolo byaffe. Kaddu yani Kaddu oyo amumanyi oyo buli kaseera aba amukubira essimu bwaba wali ajje wano naye aladisa amumanyi oti batutidde yunifoomu yaffe eyayera omuntu atya n'ojambala buli akola ekikolobero kyonna ayambala tisaati eyo. Wadde batunda abataka mu makuba batunda n'ebijja naye ekyabadde wano eggulo nze nabadde bulungi nnyo layini yakomye ewange mu kkoona eri ng'ewa Saamu eyafa ng'ebigende kasanga telayini y'omuwanguzi gye yakomye eya wano teyatuuse negenda Nangabo nabaddewo bulungi naye ng'ekyalo oyo omwana gwe bayita Semani abadde kuno ekyalo akikulembedde bulungi nnyo. Twazaaliddwa ate kwakulize wabaawo asobeza agamba nti nze Saala Nsereko Luwandaga agambye akalulu kabadde wano kyebambye nakirabangako mu bulamu bwe abainiomanguzeeko beri ne balonda yasembye kikosinze ekimenya amateeka kale gwe muli ekyalo kyo neyanja nze Lubega Samuel ekyalo kyange Nangabo wano wenyini we tuli nze nali nze Lubega Samuel ndi omutuuze wano e Nangabo era nali agent w'omwami Sebyala David. Kinyambe nnyo nti maama Njuba atotodde bulungi olugendo ngenda gonzaamuuko katono nnyo. Okusookera ddala twagoberera process okuva mu registration ng'abalina interest ennene mu kalulu ako ne tuligestalinga abantu ennaku 5 ne tufuna register zaali 2 n'akatundu ku kataba k'okubiri baaligisengawo abantu nga 2. So olunaku olw'okulonda bwe lwakya nga tutuuse wano abalondesa bakeerewamu bajja sanga 2 naye bwe bajja azifu baze ne mission tusimbe layini ne tubagamba process etandika ne verification teyakolebwa. Bagenda okugyayo obutabo mu nsawo gye bajja nabo nga buli 5 ne tubagamba twagoberera bulungi obutabo 5 buvuddewa ne tusikagana omugwa essaawa nga 2 namba bwe bagenda maaso ne
ka John Bosco bwe yagibala yaliko abantu abasukka mu 7 naye yakoma mu 6 nobeerawo interaction awo yaleetebwa bakanyama n'akomaawo owulidde n'akomawo naye nga ey'omuntu atuvuganya yakoma wali eri waggulu mu kayembeera maama Njuwa wagambye nze ko nga nkigoberera era evidiyo weziri ojja kuziraba nga bakanyama bansindika nga ngezaako okugoberera That was 10 people who were at the home of the candidate. And they had said they were around 300 people who were at the home. So they on the phone, they are reporting. Then the one of the presiding officer, commotion started after he
he declared the results. And as our duty, rescue him from the mob. The confusion which was Since you are here, yes, who had a bigger number? When I was not personally present, because Who was present? I had an inspector of police who was in charge. Where is he? You bring him here. Let me call it. Registration. Bwe twamala okwewandiisa twalina obutabo entoto obutabo bw'abalonzi bubiri. Obutabo bwagenda okukomawo nga buli busatu. Ku polling day akatabo akasooka okusomebwa ke katabo ke baali bakozeemu vulugu ne basoma abantu 23. Bamala okubasoma 23 abo abantu batandika okubuuza abatuuze abakukunavu ng'omukyalo ono ab'okukitundu bagamba nti abantu abo nga tetubamanyi. Abantu olwarayizinga konsansi zaabwe tulina omwami Osiwe Magere bamuyita Okooti. Bamuyita Okooti. N'akuba amasasi mu ggwanga. Take note of that man called Okot. You may need to investigate him and also refer him to police disciplinary. Yeah, he should leave the station and he put another person. So, Honorable, Omi Okoti bw'akuba amasasi oyayogerwako abantu abakulu nga bano abamu ne batendewalirwa era ne bava ku station. Abantu abasigadde ne tutandika okudda mpola mpola. Okumanya Katonda mulungi nnyo, omwami RPC Nanuka n'atuuka ku station ku ddakiika eyo n'agamba omwana yali alondesa presiding assistant nti put everything at a standstill until I restore sanity. Omwana RPC najja n'akubiriza abantu era ne tukkakkana. Tumala okukkakkana RDC atudde wali najja. RDC bwe yajja omwana olawo ne RDC ng'agenda yali alondesa era n'agenda naye. Omwana presiding officer twagenda okuddamu muwulira ng'agenze ku polling station endala kulondesa. Lindako RDC yangu wano. Nasanga owokulondesa bagamba nti agenze nze navaawo kugenda ku electoral commission RPC mujulizi wange ayogere don't ask him. First of all, abatuuze berutete mukubireko RPC mu ngalo. RPC yasanga nga waliwo akavuyo ku kitundu n'abagamba mukakane
station. I rushed there. When I reached there, I found people throwing stones. And there was this charge of bullets by the officers who were there. So I calmed down the population. I told the OC to calm down and I pulled him aside because now the population was agitated. The OC was also hyper. I asked for the presiding officer. The presiding officer was hiding in a vehicle. I went to him and I asked him, what is the problem? He said, Tumazo Kurona. So I told him, Tumazo Kurona, when most people are outside, it's wrong. So I told him, you should organize your register, come and bring the people who are supposed to. He said we've now finished voting, conducting the election. I went ahead and I told the people, you hold on, this man who is the presiding officer seems not to do what he's supposed to do. I called the regional election officer to come and take over the election. So, it is at that time when most people were frustrated. I told them the regional election officer is coming to conduct this election because this fellow who was conducting the election at that time had become incompetent and he was biased. And that is where we stopped. I told the regional election officer, told me I'm so engaged in the other side of the Sangati. Even if you pause there, the other piece has made easy. Omuntu yali akulira akalulu mu kitundu ekyo ekya Rutete yali incompetent ate ng'ali biased. Ekitegeezo ekyo teyali fair. So kakati ensonga agenda gikwasa looya w'akakiiko. Ebya RPC sina kyenyongerako. Ayogedde nga senior superintendent owa poliisi. Kyeyalaba n'amugamba abantu nga baliwo bwero gamba omaze okulondesa. Ate kyeyakola ekisinza okunnyiza nze ate RDC kutwala oyo omwana n'amutwala. abakazi abakulukulu n'abakadde bayingira nze nali wakubiri kubayingira naye olwayingira bweti nakupya masirikale abaali awo osiwe magere nemuwulira ddala nemulaba n'agange ng'agamba omukazi yali alondesa wandikawo kuwabadisi nawe totutawaani kati oli n'agamba mpandike bameka oba 60 oba 70 oba meka owandiika abantu babo bagaani kakati osiwe magere n'agenda ku basirikale abaali awo n'abagamba genda omugoba abantu abamagye ne bagaana abamagye bagaana mukubire abamagye mu ngalo amagye gagaana okukozesebwa ebyekisiru mukubire amagye mu ngalo abamagye ne bagaana osinakomawo n'agenda ku gezi n'ajja nayo omusawo abamagye mbawa oda si muzigaana mwagala nkolesa nga osawo abamagye oda abamagye nga bagaanye kati bwe yavaawo n'agamba omukazi yali atuddawo ku kityawo ye yali alondesa wali yali ku mulyango kakati omukazi n'agamba yepandiika biti oyo mumugende mumutereke ku poliisi mumutereke kale webale nnyo maama kati njagala Rutete bbiri oke Masanja nja kubayita mugende mutule nja kubayita mutule Oweekitiibwa
kitundu tugenda okutuuka we tulondera ku kyaki nga batugamba bamaze dda nokenda bagenze ekyo ne tukomplaining era ffe twavaawo ku ssaawa esembayo ng'okulonda bwe kwandigweredde we twaviirawo nga tetulaba ku mulondesa ekyo yali akulira okulondesa kwemanyango aliwa ofisa aliwa owa electoral commission yali atwala manyango aliwa oluka abakyala balonde mu kitundu nga babagande saawa 3 kusoma nkalala ekitegeeza awo nawo tewaliwo okulonda pulezidenti ajja tubo lyekiddako kati ngenze kalulu aka kyeyamaani w'ekyalo kyeyamaani w'ekyalo akalulu kaffe kaali katambudde bulungi nnyo kubanga baasomanga abantu ne badda we tugenda okusimba nnyiriri era ne tusimba ennyiriri zaffe bulungi va mu layini oba oliawo bajja kudda linda Luzinda Henry aliwa Luzinda kuba Luzinda ajja kumbulira mazima mumpitire barajje Luzinda Henry aliwa kakati Luzinda Henry mbadde ncekinga emmotoka eyo wano nereeta amanya g'omutuze gwe bayita Luzinda ye yakola obuvuyo we bamunoonye bamukwate era bagirabye nsaki omanye enamba nsobola okulabira ku ssimu yange endaze enyini mmotoka ye Luzinda Henry kati oyo Luzinda bamukwate olw'okugibaga akalulu era ffe twabeerawo mu layini paka essaawa ezaali zirina ezatulagirirwa nti ze tulina okuvaawo era ze twavaawo essaawa 12 okuva we tulondera nga tulowooza oba oliawo banadda naye bakyayisiza nnyo muvumenti abakulembeze ba muvumenti ab'omu bitundu bakyayisiza muvumenti okufa obufi zenyiwa muvumenti naye kusinzira ku ekyo nali neetabiddwa ne muvumenti negamba kagifeemu naye olw'obubi bw'obubi bambi togivaamu maama togivaamu era sigagivaamu nze Kateregga James Seboni n'emyaka 45 chairman w'ekitundu ate era abadde yeesimbyewo taata njagala kwebaza olw'obutaba na busosoze bwe kuba kukwana banange honorable Balamu nze yankwanye dda kugenda mu NRM olw'ensonga ye musajja ayimirira ku mazima atasosola naali ndi musajja wa Nuupu naye ssebo abasajja benda beegera bakoonakona bbali eyo ofiisi ekulemberamu mu kutyoboola eddembe wano yeya RDC RDC wekasanga ti mukama
2020 mwami Obedi Asimu ali wano bwabanga wa mazima yandibadde jja nakwatako mu kibatu ne mugamba jangu kuwa ekifo ku kakiiko tuweereze abantu sabo onalebo wabala okujja naye ASP Achaye alina kye yakola ng'ennaku z'omwezi lumu oyo ye Osikanani kye yakola kwali kujjawo kye twandise evacuation najjawo abasirikale n'abatwala ku lunaku lw'okulonda ng'ennaku z'omwezi yagamba ng'okulonda kuwedde n'abatwala yes n'abatwala wabula njagala okwebaza UPDF Lieutenant gwe saategeera manya yagamba bino bye batunyonyoddemu emanyanga waliyo efujjo nga tetulinayo fujjo olwabe bayinza okuttisa abasirikale bange mukubire UPDF mu ngalo UPDF banange eri Makiri Spring mukama wange tusaba kalulu kaffe nsaba buwanguzi bwaffe nga mubyogedde byonna biwandiikibwa era pulezidenti agenda kubiraba alangirire ekiddako mpa ekyalo kyebayisoni ebulamu depute twatandika bulungi nga basoma enkalala mu regisita nga tutuuse wakati omu ku beesimbyewo owa NRM n'ayengerera bawunsa mu polling station. Is the dis around? Diso? Is the dis around? You around? So you make a report for the president and for the director general. Make a report. Whatever is taking place, please make a report and don't make any error on it. So ayeesimbyewo emu ne babawunsa ligesa neviibwako era ne batulaga tugende ku layini ffenna ne tweba ku layini ne tusimba abantu bali beesimbyewo abantu 5 mu kwesimbawo mu kutandika okuba n'akalulu era okucyankalana okwagenda maaso ne bayimiriza mu kuyimiriza ne bajjawo abaali beesimbyewo nti bagende bakanye tuddemu okulonda mu kuddamu okulonda nga tuli mu kuteesaganya ne wajjawo omwami gwe bakugambyeko Luzinda Inoli ng'alina abasirikale n'abamba regisita kukwalondesa bwe yagimuwambako ne bagenda n'atulindeko essaawa akomawo n'ekiddako bwe yakomawo omunuwa egyo gye bakugambyeko n'abasirikale n'omuvubuka ataali mu kulondesa olubereberye ng'ayambadde yunifoomu y'electoral commission n'agamba bw'ati mumpulirize bulungi kyengenda okwogera kyekisembayo tekyenkomeredde byenjogera oba obyagala oba tobyagala kyenjogera kyekisembayo nangirira erinnya yayogerwa muvumenti eyali yeesimbyewo eyali akoze ekifo ekyokusatu n'amulangira ng'awangudde nenge tetwaba na kalulu nenge tetwalonda ebulamu depute. Kale webale nnyo gwe omukyala. Erinnya Chaye Winifred Olobo ndi ku mutuuze wa kubulamu depute zone mpangaliddeko emyaka 25. Nze kye nasooka okulaba waliwo security interference. Security interference yajjawo etya abajaasi ababiri bajja n'abakozi b'okulonda baali babiri era we bajja ne bayimiriza buli kimu kyonna ne balangira ne bagamba nti by the authority given unto us abajaasi oba abapoliisi bajaasi bajira mu motoka ya nuwa eyali UA 003BS we bamala kugira mu speed ennyo ey'amaanyi ne ono eyalangirira one of the polling officials n'agamba nti no by the virtue of the power given unto us by the electoral commission n'addamu n'agamba oba mwagala oba temwagala byebo bye tugenda okugamba naye ngaffe ababulamu tetwalonda kubanga layini zaaliwo nnyingi bacandidates baliwo 5 candidate Male tebamulonda candidate George tebamubala candidate Kayemba tebamubala candidate Birungi tebabala babalabako Yaya Kiwuli naye bakomako mamakati naye ekyansinza okuneewunyisa nnyo ne bagamba nti no Kayemba Nicholas awangudde ensonga y'okubiri tebakozesa register book we baleeta basomako abantu nga 2 we bakomaawo waliwo nayekalulu omuntu yafa ku kyalo kyaffe kyava kalulu era amasasi we bakuba amasasi we gatiisa abantu kulwokubanga yalina pressure n'afiirawo etyo era tusaba kalulu kabulamu kadibwemu kale mpa osiwe mpa omuntu gwe bayita omumayirikiti erinnya nze liyimbwa onaaba omaze ono omwami ayogere dani nga nze kyamaani w'ekitundu ekyo nga maze emyaka 25 mwakikulembera ng'okwemulugunya kwange kuli wano nti aba muvumenti bwe batuuka okugaba
kadi yange bagigabira omuntu eyalina ssente n'agijjiramu era yoyo gwe bayambako okujja okuvuluga okulonda kwaffe ne ofiisi ya RDC n'oyo Luzinda Henry era okulonda kwajja RDC yajja ku makya saawa 3 bayagala tutandika okulonda abatwala ewa RDC bwe twagenda tugoberera emmotoka ne batukubiraawo kusazaawo era ne tuvaawo ne tugenda ne tukomawo we twalondera ne batusindikira poliisi ne tukuba tiya gaasi ekyalo kyonna ne kisaasaana kulonda kwaffe tusaba nga abeemayirikiti bwe baba nga batusinga twagala batusinga twagala okulonda kwaffe kuddiweemu abatuuze bwe batyo bantumye okulonda kuddiweemu batusinge mpa oweemayirikiti omulala ayogere nga yegwasooka ne maama Njuba ne RPC wekawe weebaze President Museveni yasindise nze ne mubaka nebaza era no sikirabangako mu bbanga ne tubadde eno Luzinda oyo agamba nti personal secretary wa Mbabazi amanya yenze Wilfred Reagan era nanze omu ku bakandidate abeesimbawo emayirikiti deputy RDC yatandikirawo from day one okubeera nga seewandiisa ng'era agamba nti yakwataganye ne Malunda eyalina kandi ya NRM era aimplementinga orders za NRM okulaba nti aba NRM be bayitamu nakwata essimu nenkubira madamu Mbabazi kubanga baali bagiipa najja mu ofiisi yo naye tewaliiwo nensanga mu ofiisi yo ya local government waliwo omukyala eyampa essimu eya anti-corruption ne bakubira madamu Mbabazi nga wendi awo ne bamugamba bino ebiri emayirikiti obimanyi n'agamba nti ekisooka oyo yeesimbyewo naye simumanyi oba wa interest zaffe kubanga teyajja wange ng'essimu ngiwulira era asobola n'okudiscosinga omuntu oyo naye Henry yeekwese mu ofiisi ya maama Mbabazi wabeera ekasanga ti wano maama watugulira wadde Wakiso maama wayonooneka babuloka b'emataka bakuzinzeeko nga bakozesa buloka oyo ajja n'asaba amapoloti n'agasabira mu linnya lwo oyo RDC Kigongo n'akagenda amabaluwa gaagano n'ampandiika ebiva ku kyalo byonna buli ekibeera ku kyalo nkiwandiika ne muleetera n'endeetera ne RPC waliwo abasiraamu baali bagenda kwekalakaasa nga bataddemu omudala gw'embisi nawandikira RDC yaganga okujja naye neiba webaali nga babba ettaka wali erya kyaki otulondera RDC yajja ne tugamba lwaki RPC yakola ennyo okutereza region eno ate mubakuba akasaba poliisi owa poliisi mulwadde mwe mukulya security mutiisatiisa ba DPC mutiisatiisa ba RPC olwobba mwe mwina mwe mukulya security akalulu wano nali wano era ensobi zonna ez'omukalulu RDC Kigongo Henry Luzinda ne Badi Lutumba mu kuwandiisa wano abantu baletanga foomu zaabwe n'ekibaasa nze natuula oyo omwana oyo saawa 12 yajja saawa 5 yayitawo direct bamunominatinga n'agenda kijja kitya abantu abakulu bonna ne basimba ku layini y'omuntu omukulu ne mugamba nti olayina kalayini akalikwota kyekimu kyekyali ewaffe ko ne mukabala era ne mutazibala ewaffe nze mwanzija mu kalulu RDC yajja ng'ennaku z'omwezi 28 n'agamba nina omusango gw'ettaka mu kooti era sikirizibwa kwesimbawo ne mugamba RDC kisoboka kitya najja ku ssimu ye n'ansaavirira ku ssimu ye nga ndi ku layini n'ansaavirira ku ssimu ye n'aŋŋamba byabakama akugobye mpuliriza Fred Reagan yes Fred Reagan care of Miss Sebanya and the company advocate petition seeking the nomination of Fred Reagan as a candidate. The Electoral Commission makes reference to your petition dated 13th July 2026 in the above captioned subject. In the said petition, it suggested that Fred Reagan was convicted on 22nd of September 2025 of a criminal offense which touches the moral triplet and was sentenced to 8 months imprisonment. At the hearing, you appeared in person together with Fred Reagan and his counsel. During the commission hearing, you reiterated the same facts and implored the commission to cancel Fred Reagan on the ground that his prior conviction and sentence
bars him from running for election of LC1. On the other hand, Fred Reagan denied your allegation on ground that he has never been convicted, and notwithstanding many criminal charges preferred against him and pending court of law. The commission deliberated over the issue and raised your petition, considered the relevant legislation and evidence on the matter, and noted that indeed the candidate Rule was convicted of criminal offence involving moral turpitude. In light of the above, the Commission under Minute Com 006-2026 resolved that your petition has merit and allowed the same. Accordingly, the nomination of candidate Fred Rule is reversed and is therefore denominated as candidate in administrative unit election in Mairikiti cell. Signed Simon Byabakama Mugenyi, Chairman Electoral Commission. Kakati, akakiiko k'ebyokulonda kafuna okwemulugunya okuva mu muntu guwali wesimbyewo ng'agamba nti olina emisango gyewaza nti era bakusalira emyezi 8 so tosobola kubeera nga tojja kwesimba ku kyalo ng'olina criminal offense oba nga bakusalidde. Kyenjagala okubuuza electoral commission yakuyita ne confirming n'ogamba nti olina musango? Babita ku Friday nga kulokuli kwe kulonda ne walina omusango tolina musango? Omusango guli mu high court gukyagenda mu maaso. So tebakusalira bakusalira olwasooka? Yes, nenkola that vendera era saabeerayo nabeerayo ennaku 14. Wabeera mukomera ekasanga tennaku 14. Bakusalidde? Yes. Nene n'ovayo n'ogamba kaweesimbewo? Yes, kubanga musango ki gwe wali oziiza gwe bakuvunaana? Benwanisa era bettaka be bandoopa. Era ekyandeeta kugoba babuloka battaka kuva ku bwa LC. Babuloka b'ettaka be batufuga kuno. Kale so lawyer wa Electoral Commission aliwa? Genda okwata akazindalo nkubuuze. Indako. Esebo. Njagala ompabule. Omuntu aba musingisiza omusango mu kkooti esooka. Esebo. Nagenda mu high court n'akola apiiru. Esebo. Wabakoze apiiru. Buli omusango gwe bamusingisa guba gukyaliwo oba olinda decision ya high court? Esebo, omusango omuntu bw'abanga tataddeemu kuyimiriza biva mu musango gwa wansi niwabanga omusango gwa waggulu wadde akoze kye bayita apiiru gusigala gukyamukwata kubanga kye bayita stay of execution tewagikola bw'oba tewagikola kitegeeza titusobola kutunuulira kiri kya apiiru. Wagenda n'osaba kooti okugyawo ekibonerezo kye yali eteeseewo? Oisiwa honorable, yes, nakikola. Era baloya bange kuva n'ejjo bali mu Electoral Commission baganye okukwatagana ne baloyazi beeri kubanga ebipapula byonna gyebiri byonna mbirina nabiteekayo. So was staying execution? Exactly. Kakati ate n'ekirala honorable. Ebipapula by'obirina obireete bisomeko? Bino byennina ze baluwa njagala stay of execution gye baaprovinga abakooti nti bakwadde stay of execution ogina kanso yagiina honorable kakati mugamba agikuweereza chairman ono agyesomeremu. Okay, nakikola ekyo. Kale maliriza. Honorable ekyo kyaliwo nagamba kale kusobola nti saakola apiiru nvuddemu naye mbadde nsaba ku lw'obulungi lw'ekyalo kyaffe sitampu n'abawagizi bange kabasigale wa Chairman Dani aliko ono yakavaawo neŋŋamba Chairman Dani nze nvudde DPC kati polisi netugoma etya ng'ababeefuna nti bo balina amaanyi bavumaganya ne baagala actually bakyusenga buli DPC atasobola kusenda ttaka oyo alina okuvaawo wano buli RPC atasobola gendera ku biragiro byabwe alina okuva wano naye anziza ajati wuuno okulonda kwe kwaliko ssaawa 3 kyala Mairikiti naye okulonda kwange kwabbibwa batugamba kutuuka ssaawa 3 batandika okusoma ligesita ssaawa 4 ku 5 tulonde basoma 2 ate abantu basomanga nga tetubamanyi oluvannyuma ne baleeta abantu nga batadde mu layini ku ssaawa 3 n'ekitundu ne batutunuza eri ne bayoola abawala b'omu bbaala eryawo kumpi ne babaleeta mu mabanda ne baba batutunudde ne babayiwa mu layini mu dakiika 5 ne bagamba okulonda
akuwedde abakyala abange baali bayambala eyo mayirikiti omukyala abange baali bambala nga bajja nabasanga namakubo tetwalonda era saalondwa akalulu bakabba ne bakawowamukulonda nga akalulu kagenda bulungi nga layini ziwedde abantu babanza obbabala ne bayitawo tekiniki endala nti ate kati bale bukonge bagenda okubala obukonge nga bebajjamu obulala babukendeeza nga waliwo omwani bamuyita badologo Kasande Frederick Lieutenant yali ayambadde leeya naye ng'alina pisito wano kati ng'alina gwayagala ayitemu abaddeko n'amugamba ono yalina okuyitamu ne bakola amagezi gonna yamaliriza akutta embooko ng'atuswanyuula nze kamwa kwogera nakubwa n'okusamba n'ensambwa naye nga ndi walukino lwa myezi 2 nakati mbulidinga nina ebbaluwa ya poliisi nina ebbaluwa y'eddwaliro ebikakasa byenjogera naye omwami Badogo namwegayirira ntwale mu ddwaliro yaŋŋamba tajja kuntwala kuba siri mukazi we ne mubuuza gwonkubidde ki ng'omanyi siri mukazi wo so Badogo omusirikale w'amagye abeera ku kyalo kyaffe emmotoka ye ennamba eri yugi 2315C yeyakola emmotoka gyavuga esebo yugi 2315C 2315C ya newabeerawo munne eyakwatibwa ekisa n'abakakalabiro kantwalamu naye nga sinnamanya nti n'olukiro naye nga omusajja yali alaba nga omusayi guyiganagana okuyamba omusirikale nesibaleeso nemugamba mbulidinga naŋŋamba sinze nkuzabitomanyira nja kukuba amasasi ate nga mutuuze ku kyalo kyamu esebo katamanyi nti ku kyalo era najjayo emundu n'aginsongamu vidiyo tuziyina nakuba embooko nengenda ku motoka ye nemwegayirira naŋŋamba sinze nkuzaala okitegeera naye nga tebaagala kuwa awangudde eyawangula yafuna 225 bwe bateekako yawangula 199 ne bateekako omukadde amazeeko ebbanga kubanga bakumba simanyi geyinzi zaabwe okitegeera naye nga tebatufuddeeko abantu balina obulumi nze kati minisita nakati nkyabulidinga tofaayo muzeeyi abitegedde kati oli mulwadde nga olina olutindo kyebakola kya muntu obulamu era nkivumirira era ne pulezidenti yajja kitegeera tukwebaza sebo tumwebaza kulufisi zakadde kano naye mbanga mujjotereza ensonga zino sebo amanya nze Robert Nyombi ndi mutuuze w'ekkata era nga nze nali agenti w'omwami Kiwanuka Achilles eyali awangudde obuwanguzi bw'ekkata n'obululu 224 nga batugamba eyafuna 1999 mbu ye yawangula kubanga nali agenti era nali n'omukyala Nabatanzi yali presiding officer twamugamba nga alangirire n'agaana okulangirira nga tumaze okubala mu mbeera eyo omwami oyo Badogo Kasande Frederick munnamagye yali akuba abantu embooko n'ajjawo omukyalo oyo mmotoka ye SFC ne bamuvuga ne bamutwala tebaddamu tegeera kyaddako twalira ne tulinda nga tebalangiridde kyokka nga tumaze okuwangula ne 224 nga balinga abagamba nti we1999 yawangudde era twateekawo petitioni yaffe bulungi ku electoral commission bale nnyo kati katugende ku kyalo kye bayita Kyetume B beebunangawo gye muli abantu b'e Rutete gye muli abantu b'e Kata gye muli abantu b'e Kyetume gye muli abantu b'e Bajjo gye muli olwaleero pulezidenti ng'awulira okwekubira endulu kwa maama wange maama waffe abatandikawo NRM ate abagenda mu nsiko
emirundi mukaaga essimu ng'akubuulira ekiri Ruteete ku lunaku lw'akalulu. Abantu b'e Ruteete, Ruteete A, Ruteete B, ku lunaku olw'akalulu bankubira essimu emirundi 10 nenzijjako n'essimu yange nimbagamba nze nange ndi mu kulonda ndi Masaka waliyo obuvuyo obulala nteereza Masaka sigenda kwekutulamu ebitundu bimeka 2 so mamba Masaka mu Nnyendo ebiri wano byonyumiza bye byali mu Nnyendo. Mu Nnyendo omuntu wavuwa NRM yali alina abantu 3 ku layini, owa Independent ng'alinako abantu nga 5, owa Nuupu ng'alinako abantu nga 10. Bano ne bagamba bazze abakakiiko abaaliwo awo bajja ne drone ne bagamba balangirirewo abantu 3. Abantu ne bajja mu Nnyendo ne beeyiwa mu kibuga Nnyendo. Nali ku mirimu mirala ne mpalirizibwa okuva mu Nnyendo okutambuza ebigere kilomita zaali 5 okugenda okuwulira ebizibu by'abantu nga minisita. Bwe ntuuka ku kyalo abantu batugamba minisita tetulina buzibu na Pulezidenti Museveni, naye abantu abamukolera bafuuse bazibu. Tebagamba minisita fe abatuuze b'ekyalo kino balete lisiti y'ekyalo kino ligesa y'ekyalo tulonde omukulembeze gwe twagala. Nakwata essimu nekubira chairman w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Lyabakama ne mugamba ndi minisita wa local government, sigenda kubeera minisita wa buloka b'amataka ababba amataka g'abantu, nina kubeera minisita w'abakulembeze b'abantu be beerondedde, abantu abeesimbu, abantu abalungi, si ba buloka b'amataka abagala okubba ebitaka by'abantu. Ne mugamba owekitiibwa omulamuzi kyensanze wano e Masaka polling station ziri 4 kuno tekubadde kulonda. Pulezidenti Museveni gwe akalulu yakatesemu obukadde obuwumbi 5,600 twakozesa obuwumbi 5,000 tetulina ddagala nga bwe mwogera, tetulina biki byonna, naye muzeeyi agamba akakiiko aka LC1 kakulu nnyo okutuusa pulogulaamu z'abantu ku bantu. So olw'ensonga eyo ekikwatagana n'okulonda n'akalulu ne pulezidenti mwennyini yennyini magye naye tagamba nga kaba mwesimbyeko nti mwesimba wabaleka n'anoonya akalulu nabo ne banoonya, era aleka n'abasinga n'abafutula, wamala obafutula ne bakaba byabwe naye aba abawutudde. So kakati naawe oba oli chairman bweyagala bwa chairman olina okuba nga okkirizibwa abatuuze b'omu kitundu, oleme kuleeta baasi, oleme kuleeta loole, oleme kuleeta bannange NRM ebimu ku byatwala Pulezidenti Museveni mu nsiko. Mumpulira ebyatwala Pulezidenti mu nsiko, ekimu kibo kyali kyakufutya Nkabululu. Nagamba ofutyansa akalulu ka DP okabbye Bobote tetugenda kukkiriza mu byolangiridde. Nagamba ne bane Banjuma ne bannalweiso ne baali tugende mu nsiko ne balwana emyaka gye balwana emyaka gyabwe 5 ne bawamba obuyinza ne babuwangula ne bateekawo NRC ne bakola Constitutional Assembly ne batandika okulonda akalulu nga omuntu asinze akola ki? Akalulu ka LC1 tekeetaaga na science kubanga tekeetaaga bululu oba okupulintinga ko kabeerawo nti nsimba ku layini gwe ow'amaanyi yes simba wano n'omulala simba wali n'omulala simba wali, asinga layini empanvu yasinga. Ebyakolebwa ku luno ebyakolebwa wano ewammwe Bunangabo bwe gaba nga ge mazima nga bye bakolera Ruteete, nga bye bakolera Manyangwa, nga bye bakola Kijabijo, nga bye bakola Ruba, nga bye bakola Manyangwa B, bye bakola Mayirikiti, bye bakola Kizinga, bye bakola wonna, then Pulezidenti agenda kusalawo ku nsonga eyo. Chairman w'akakiiko k'ebyokulonda angambye alina petitions 1,000 naye simanyi petition ebina oba disitulikiti y'e Wakiso erimu polling station meka, kubanga buli lunaku essimu zenfuna ku kakiiko k'ebyokulonda engeri aba RDC gye bakwatamu akalulu ne ba DPC n'abapoliisi n'aba NRM ku bitundu si birungi, era njagala mukubire Pulezidenti Museveni engalo kubanga Pulezidenti Museveni
pulezidenti agoberera amateeka. Ate mbasaba olwa pulezidenti mukkirize okwetonda kwange n'okwetonda kwa mukulembeze w'eggwanga olwa emivuyo egyabadde mu kalulu kammwe mu bitundu byammwe olw'empisa embi ez'abantu abalowooza nti bali waggulu w'amateeka. Tewali muntu ali waggulu w'amateeka. Ngenda kubawa omukisa ebimu ku bye mwogedde, ngenda kuba akazindaalo wano omuntu nja kufunayo musiiwa mwomu buli LC